بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الوجود من العدم وجاعل النور من الظلم وملك التوبة على الندم، فنشكره سبحانه وتعالى على المشاكر كما نشكر على النعم، ثم أصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bakadde banga ab'ebitiibwa abaami n'abakyala abatulaba ku lutimbe gaggadde Labbaika Islam Media, tuli basanyufu nnyo okubanga ate tuzzeemu okubeera nga ate tubatuusaako sessioni yaffe n'enkulu ennyo ekwatagana ku byafaayo by'Oweekitiibwa Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, okuzaalibwa kwe okulako ng'omuvubuka n'obwannabbi bwe nga bwe bwatambula emyaka Allah subhanahu wa ta'ala gyamuwangaaza 63 ku duniya. Tubeeyanza obuwagizi bwammwe n'okutambula naffe kumutambudde naffe ebbanga lino lyonna ku mikutu gyaffe egy'enjawulo. Twongera bakubiriza kubeera nga mutambula naffe wakati mu kubamanyisa ebikwatagana ku ddiini yammwe, Qur'ani na Sunna. Tuteekebwamu ensimbi baganda baffe aba Labbaika Travel, abo nno bakugu mu bikwatagana ne hijja ne umura. Tutambula ne baganda baffe aba Ainu Shams, abo nno genda bakubangulira omwana mu ddiini, twala omwana waasoma eddiini abeere nga akugasa fi dunya wal akhirah. Nkujjukiza tune baganda baffe aba Halk Media Uganda, branding yenna indo ne outdoor, abali ku Nasa Road ekizimbe Printers Arcade. Tutambula ddala ne bakadde baffe aba Veritas Ventures, abo nno bakugumbya amataka, bizimbe na buli kyonna kyewandyetaaze mu bikwatagana ne visa ne passport. Tune baganda baffe aba Iraj Foundation abasange bali ku Elisa Road Benda Plaza, genda nabo bakwatira ddala kubeera nga bayamba abantu abeetaavu bakulembeze mugendeyo. Ate naawe ayagala okuyamba tuukirira baganda baffe aba Iraj Foundation, otuuseyo obuyambi bwe bujja kutuukira ddala kwabo buteekeddwa okubeera nga butuukako. Tutambule ne baganda baffe aba Curtain World, abo nno mu Kiyembe bakugu mu bikwatagana ne curtains ebika byonna, gwegendayo bategeeze kye weetaaga bajja kubeera nga bakumalira. Era tune baganda baffe aba Land Point Associates, abo nno bakugu mu surveying and valuation ku bikwatagana n'ettaka. Ono olwaleero tukomezaawo mukadde waffe omumanyi gwe twekakasa ku bikwatagana n'ebyafaayo by'Oweekitiibwa Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, muganda waffe ali mu kiibi, sheekhe waffe oyo nno, sheekhe waffe wa munda, sheekhe waffe wa mu nnyumba nga Labbaika Islam Media. Nja kusaba sheekhe otubuulize kuba tulaba ku lutimbe gaggadde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillah salawatullahi wassalamu alaihi wa ba'd. Baganda bange mwenna abandabye essaawa eno mbalamusa era mbaagaliza akaseera kano akalungi, era mbeebaza okubeera nti mugoberera ebyafaayo bya Nabbi sallallahu alaihi wasallama. Saba Allah atusaasire nze nammwe tugende bulungi mu maaso inshaallah taala. Mukadde wange nno tewaliyo kitunyumira ku Labbaika kuno Islam Media nga byafaayo bya Nabbi, era abantu se baba balindiridde seka mu kibi akomawo ddi tugende mu maaso n'olugendo lwaffe olw'okubanga tutegeera n'okumanya ebikwata ku Mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Abatulaba tubajjukiza ensonga lwaki twakomyawo ensonga y'omubaka. Tukakasiza ddala ntoyinza kutegeera busiraamu na kubeera musiraamu nga tomanyi nabbiwo, ekyo kikafuuwe. Era obanga oli eyo nga bwe weesuleyo gwa nagamba ku bikwata ku nabbiwo, tugamba nti ensobi nnene. Seeka mu kiibi tuzze tutambula ebbanga lino lyonna, ndowooza eno sessioni yaffe yakuna ku bikwata ku Oweekitiibwa Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We twaviira wamu nga tulaba nti Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amaze okukolebwako special surgery y'abamalayika ekuliddwamu Jibril alaihi salam. Bamutunze bamuzizzaawo, amawulire gatuuse ku mukyala yali amuyonsa Halima. Halima agamba nti bino nno bijja kutabuka, akwata Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuzzaayo maama we. Njagala otutambuze biki ebiddiriraawo, mbeera ki yaliwo? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Pozi twakoma nga Nabbi sallallahu alaihi wasallama amaliya oba operation yewedde eyitibwa shaqqu sadri, okwabuluza ekifuba kye sallallahu alaihi wasallama, bweyaggyibwamu omutima ne gubeera nga gwozebwa, era Jibril n'amugamba nti hadha haddu shaitanu minka, kana akanyama oba akasayi kenkugyeko akaddugavu gwe mukisa shaitani gweyitamu okubeera ng'ebulankanya abaana Adamu. Ekyo nno nga kitegeeza nti Nabbi sallallahu alaihi wasallama kana ma'suman,
yali akuumibwa okugwa mu nsobi. Bwe tugamba ensobi tetutegeeza nti agwa mu nsobi eza bulijjo ng'omuntu, wabula ensobi ezikwatagana n'ewa Mungu, eba ezikwatagana n'ensinza ya Mungu subhanahu wa ta'ala. Halimatu Saadiya newankubadde nga yayagala nnyo Nabbi sallallahu alaihi wasallama era yalwanirira nnyo okusigala naye, wabula khafat alayhi, yatya yamutiiririra nti owaayo omwana ayinza okufuna ekizibu ng'ali mu mikono gyange, kamuze wa maama we. Nabwe kityo namuze ewa maama we Amina, Sayyidatu Amina, mukyala Amina, nga Nabbi sallallahu alaihi wasallama ayina emyaka 4 egy'obuto, yali mwana muto. Amina nawangaala ne Nabbi sallallahu alaihi wasallama okutuusa nga Nabbi sallallahu alaihi wasallama awezezza emyaka 6. Yali ummun atuufa, yali maama ayagala omwana we, era mu bimu ku bye yamukolera we yasalawo akole, yabeera nga Amina akwata Nabbi sallallahu alaihi wasallama amutwala e Madina. Twakiraba nti taata wa Nabbi sallallahu alaihi wasallama yafiira Madina, Abdullah, bwe yali mu lugendo lwe olw'Eshami, taata we Abdallah. Kati Amina yayagala atwale Nabbi sallallahu alaihi wasallam e Madina alabe ku ntaana y'abakadde be. Tekaseke kyogamba nti Nabbi okugenda e Madina ne maama we, naam, si kugenda kumulaga bukojja, kwali genda kumulaga ntaana ya taata. Waliwo ensonga bbiri. Naam. Esooka y'ey'okumulaga entaana eya taata wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ey'okubiri twalaba mu byafaayo ebyasooka nti waliyo obukojja bwa jjajjaawe Abdul Muttalibi nga bugwa mu Banu Najjar, kitegeeza beeyinako oluganda, y'ensibuko ye. Kati yatwala omukisa ogwo amulage entaana ya taata we, amulage ne bajjajjaabe nti bano nabo bukojja jjajjaawo y'ensibuko yammwe ku saidi eya maama. Era yamutwala ng'ayambibwako omuzaana ayitibwa Ummu Ayman. Naam, Ummu Ayman ono y'omu, ebiseera ebyo byalimu abaddu, y'omu ku byobusika Abdul Muttalib Abdallah bye yaleka taata wa Nabbi sallallahu alaihi wasallama. Ummu Ayman oyo tujja mulaba mu maaso nga yali maama wa Usama bin Zaid radiyallahu anhu. Mwamuli ya umma. Naam, Sheikh. Bwe kityo bagenze Madina. Bagenze Madina. Naam. Era bamalayo ebbanga ery'enkanankana ng'omwezi mulamba. Wabula baba bakomawo bava e Madina batuuka mu kifo ekiyitibwa Abwa'u. Maama wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atandika obuteewulira bulungi, era n'alwala, era we yafiira mu kifo ekiyitibwa Abwa'u. Bwana bagenda mugundi mu umra hijja nga labbaika bwe tukolera omulimu ogwo munyuvu bwe gutu, ebifo bino babituukamu oba tewakyaliwo kiraga nti wano we yafiira? Ekifo maama wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam we yafiira weekiri eri entaana ye gyeri, wabula teri nnyo mu sunna ze tulina kukola ki, ze tulina kugamba nti bw'oba togituuseeko waliwo bifo byetwandigambye nti omuntu agenze mu umra agenze mu hijja ebintu byandibanye okutuukako okwo tekiri mu bifo byankizo. Atuzaalire mu nnyenye, ate tulina kye tuyita saddali zaria, okuziba ekkubo eriyinza okukutuusa okukola ensobi. Naawe omukwano gwa maama wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam naawe oguwulira nti ono nabbi wange, kati maama we. Kati n'olwekyo okwewala ebinaddirira ng'otuuseewo n'okola ekitali kituufu, tubyesonyiwa obwesonyi ne twagala Nabbi sallallahu alaihi wasallam. N'olw'ensonga nti tekizze mu baatusooka abalongoofu nti yeri awo ddawulo oba nsonga ekolebwa okugenda okulambula kibekubeera nga kirimu obulungi baali kitaddeko essira. Naam, tebakisaako essira. Kati naye Allah bwakusasira n'olabawo falhamdulillah. Waliwo n'ebifo ebirala ng'ewaziikibwa mukyala wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam Maimuna gye wali okumpi ne Makka, naye tekirina ssira kugenda kulambula ntaana ya Maimuna. Ng'era bwe tugenda e Madina mu Baqi' bakyala ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam abasinga bwe baziikibwa, baswahaba abasinga bwe baziikibwa, naye tetugenda okuga nti wano ye ya Usmani, eno ya Aisha n'endala. Tubatwalira salaamu wa khalas kimala. Ng'enjigiriza ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam bweri. Bwatyo maama wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah amujjuludde. Kati Ummu Ayman yayina omubaka sallallahu alaihi wasallam
abwaa'u kitegeeza nabbi sallallahu alaihi wasallam swaran yatiman tamma afuukidde ddala mulekwa atalina taata wadde maama. Era Ayman yabeera nti amuzza mu kibuga Makka. Ekyo nno kyongera otugumya. Naam. Abantu batera nnyo okutya nga Allah abagjeeko abazadde. Oli n'ayogera n'ekigambo ekyo ekishiriku n'agamba nti kati oyo awedde Allah kamugjeeko maama ne taata oyo kati ebiseera bye eby'omu maaso biwedde. Awo nno tufunewo ekyokuyiga. Wabanga gwe twogerako olwaliro khairul khalq musajja asinga bona sayyid walad Adam Allah yamuggyako maama ne taata ku myaka egyo bamulekwa abali eyo abatulaba oba gwalina bamulekwa mwongero bagumya nti Allah wabanga kino yakiisaamu obwekiri bw'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'abaana abo banywere Allah ajja kubatuusa kukula. Lillahi sirrul makmun. Allah yalina ekyama kyeyerekerayo. Allah yagamba Nabi sallallahu alaihi wasallam alam yajidika yatiman fa awa, teyakusanga Allah ng'oli mulekwa n'akoola. Waliwo amaanyi ag'enjawulo, waliwo ensonga ez'enjawulo lwaki Nabi sallallahu alaihi wasallam yali bw'atyo. Mukadde wange Sudaisi yatera okugamba nti tewaliwo event yonna mu bulamu bwa Nabbi na byonna byatambula mu kuzaalibwa kwe n'okukulako nga waliwo ensonga eyali coincidental nti yagwa bugwi, buli kimu kyali on plan by Allah subhanahu wa ta'ala. Bwe tukiza mu mbeera eza bulijjo Allah aba n'enteekateeka oba oli awo gwe ng'omuntu gy'otasiima nti omwana omuto ataabiibweko bazadde be. Wabaawo olumu Allah ng'alina kyateeseteese ng'oba y'ensonga lwaki omwana oyo ajja kuyingira ejjana, oba y'ensonga lwaki muzadde we ajja kuyingira ejjana, nga babakwatagana babiri gwandibadde muliro mu maaso gwandibuza asala nga Allah n'amugjawo ng'alina ekirungi kya rahmatan min Allah, kubanga ebirungi ebisembayo biri yawmal qiyama. Allah bwe yatujukiza yatuga inna haulai yuhibbuna al-ajila wa yadharuna al-akhirah. Mazima abantu abo baagala nnyo enkomerero, baagala nnyo akaseera kaakano ebyangu tandikwa ne beerabira enkomerero, so nga ebirungi biri ku nkomerero. Wallahi ensonga ntuufu Sheikh. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yaddizibwayo Ayman kati azzeeyo adde e Makka, maama tewali, Allah amujjuludde ne taata kati tewali, n'obugagga tewali, ng'eyalina okubeera nga yatakaffalu akwata ensonga Nabbi sallallahu alaihi wasallam okusigala nga waali alabirirwa huwa jadduhu alhanun, jajjaawe omwagalwa oba eyamwagala ennyo Abdul Mutalibi. Kuba Nabbi sallallahu alaihi wasallam etudde emabega ye Muhammad mutabani wa Abdallah, nga Abdallah mutabani wa Abdul Mutalibi. Abdul Mutalibi yeeyama oba yeeyimirira okubeera nti alabirira Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Gwali mungi ku kifaananyi ky'omwana ono ng'alaba mutabani wa Abdallah, gwali mungi nnyo 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 nga gusukka ku mutabani olw'ensonga Abdul Muttalib yali mukulembeze mu kibuga Makka, ng'era kaana lahu firash, yalina obuliri bwe bamwalirira oba ekitanda naye nga tekituulwako muntu yenna. Naye jjajjaawe jjajja wa Nabbi yakkiriza Nabbi sallallahu alaihi wasallam okubeera nga waatuula. Alhamdulillah nyinawo bennyina. Amina ya Rabbi. Kati yamwagala nnyo okusinga bwe yayagala n'abaana be sallallahu alaihi wasallam, n'akulira ku kwagalwa okwo nga talina kyeyejjusa, wabula nga okwagala kuno okwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam we tukuwulira munda. Jjajja wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali musajja mukulu, we yaweza emyaka sallam emyaka 8 jjajjaawe oyo naye n'afa. Allahu akbar. Naye yaleka alaamye ng'alaamidde taata wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam omuto Abu Talib. Amannya gano gasumbuwa nnyo abantu, Abdul Muttalib ne Abu Talib. Taata wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam omuto baali bamuyita Abu Talib. Ku Abdallah ne Abu Talib ani yali omukulu? Abdallah yali muto ku Abu Talib. Yali muto. Naam. Okay. Kati yaleka alaamidde Abu Talib nti labirira omwana wa muganda woono. Kitegeeza obuvunaanyizibwa bwonna ne budda mu mikono gya Abu Talib. Abu Talib teyali musajja mugagga, yali musajja nga talina ssente, nga naye musuubuzi. Embeera gy'alimu ng'olabira ddala nti waliwo enjawulo wakati w'omwana ono n'abaana b'omu nnyumba eno. Obuno si busiraamu abatulaba.
wabanga abaddu bano baali mu period eno gye tuyita pre-islamic period embera y'ejjayiriya naye ng'ate bayina emmize kyeyinza okugamba Allah bwe yali atubuulira okweŋŋanga obuzito bwe tuyinza okufuna ku nnaku olw'enkomerero ebimu ku bye yatuwa yatuga nti wama adraka mal aqaba kyekikumanyisa obutunnumba obwo engeri gy'oyinza okubeera ng'obuvunuka naga fakku raqaba okusumulula omuntu omuddu oba ali mabanja agasusse au it'amu fi yawmin dhi masghaba oba okuliisa naye ng'oliisa ku lunaku ng'enjala nnyingi enjala eyitibwa masghaba yenjala ng'omuntu asobola n'okuzirikamu okwo naye ng'oliisaani yatiman dha maqraba mulekwa g'oyinako oluganda nga tonneesooka mulekwa wa mukwano gwo waani bwe wabawo mulekwa g'oyinako oluganda yasookerwako yatiman dha maqraba mulekwa ng'oyinako oluganda bw'avaako Allah n'alyoka agamba au miskina dha matraba oba misikini avulubanye n'ettaka kitegeeza mulekwa gw'olinako oluganda waakumpi okusinga ne misikini avulubanye ettaka olw'embeera gyali. Saba Allah jalla jalaaluhu Allah atukutegeera ebigambo bino ze suratul Balad abantu bagende bongere okutaanya awantu awo wallahi nsonga nkulu Sheikh gyoyogeddeko ese omukadde wange Nabbi sallallahu alaihi wasallama yagenda mu mikono gya taata w'omuto Talibi yamwagala nnyo nga jjajja bwe yali nga jjajja bwe yali n'okusingawo. Allahu akbar. Tujja kulaba inshallah maaso eyo Nabbi we yanakuwala nga Abu Talib yafudde. Amul huzn inshallah tujja kusaba Allah tuseeyo. Abu Talib yali musuubuzi n'atuuka okugenda okusuubula. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali myaka 12 bwe gityo. Abu Talib n'atya okulekerera Nabbi sallallahu alaihi wasallama mu Makka nga amulese yekka n'agamba omwana ono baamunkwasa bw'afuna obuzibu nga siriiwo n'asalawo agende naye asuubule Shaami nga balevo y'obuvunaanyizibwa. Abatulaba Shaami bwe twogerayo si kumpi ne Madina. Shaami lugendo olwatambulirwanga emyezi egiwerera ddala 2 nga bali mu lugendo. Shaami essaawa eno ye Palestine, ye Syria, ye Jordani, ye Sinai, ye Lebanon. Ekifo ekyo kyonna kyayitibwanga Shaami. Essaawa eno boogera Shaami basinga kutegeeza Syria, naye ekifo ekyo kyonna bakiyitanga Shaami. So Allah tasabaganda bafa bali Palestine Duwal Elefant ya Rabbi ya Rabbi. Allah abawanguza embeere eyo ensibuko ya Shaami yennyini Palestine. Ibrahim alayhi salam gye yagenda ng'avudde Iraq n'agenda Shaami yagenda Palestine. Kati baasuubulangayo era bwe kityo Abu Talib n'agenda ne Nabbi sallallahu alaihi wasallama bagende Shaami okusuubula. Baba batuuka oba bali mu kifo ekitibwa Basra. Basra kiri Iraq. Ekkubo bwe lityo bwe lyatambulanga. Atuuka mu Basra bawummulamu. Waliwo omusosodooti Arrahib. Omusosodooti ayitibwa Buhaira. Yalaba Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'amufunamu interest, n'amufunamu kwegamba n'abaako engeri gy'amufunamu nti omuvubuka ono neetaaga okumumanya. Nabbi yali avubukaawo myaka 12. N'abuuza nti omwana ono waani? yali avubuka myaka 12. Myaka 12 tugamba nti likyali bujje. Myaka 12 mu Busiraamu oba onootera. Ate mukyo Sheikh kano katukakooneko kakulu nnyo mu Busiraamu nti abantu beetegereze nnyo emyaka gyabwe egy'Obusiraamu, egya kalenda y'Obusiraamu kuba jjo giwera mangu. Oyinza okugamba nti tonnaweza myaka 15 kuwandiikako, kumbe bakakuwandiikako emyaka 2. Kigambo kinene. Kati emyaka 12 waba wabulayo emyaka 2 ikalamu eggulwewo. Kati abantu basanye beetegereze nnyo emyaka. Kakulu wallahi kakasaba kawulidde. Oyina emyaka emeka mu gy'Obusiraamu? Nabbi sallallahu alaihi wasallama alina abasuubuzi bagendanga kawafiru karavani nene ng'egenda Shaami. N'abuuza omwana oyo ne mugamba woono Abu Talib. N'agamba nti omwana ono
agenda kubeera nabbi w'omulembe guno. yasinzirira ku ki? Omwana ono yoyo ayogerwako agenda asinga ebitonde byonna okubeera nti wabbeeyi maaso ga Allah. Omusosodooti ono ebigambo bino n'observations ezono ze yakola yazisinziza ku ki? Zaali zibesinga ku ki? Waaliwo good prior information mu Tawuraati? Abasosodooti baruhban be bangi, omurahibu nga bwe twogedde ye musosodooti, baasomanga ebitabo ebyakulembera tuyita ahlul kitaabi, abaweebwa ekitabo Tawuraati ne Injil ekya Musa alayhi salam ne Isa alayhi salam. Yali yabisoma ng'era yasoma obubonero bw'obwa nabbi, era baamubuuza omulabidde ku ki? Era yagamba baswahaba manye ejjinja mu Makka eryantoleranga salaamu. N'agamba ekirala, ndabye ekire nga kimubikkirira. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali tayokkebwa kasana nga waliwo ekire ekigenda kimubikkirira. Ekirala yamwetegerereza ddala n'agamba nti alabye khatama nubuwa, empeta y'obwannabbi fi dhahri, mugongo gwe. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yayinanga empeta y'obwannabbi. Bannabbi bonna bayinanga empeta, si mpeta ngeno gye twambala. Khatama nubuwa nga nabbi yekka yabulina. Era bwe tugamba nti babamu Israel twogera ku baani? Inshallah bwe tugamba nti ekigambo abaana ba Isirayiri nga bw'okiwulira baana ba muntu ayitibwa ani? Isirayiri. Isirayiri yali muntu nga ye nabbi wa Allah ayitibwa Yaqub alayhi salam. Yaqub mutabani wa Ibrahim, muzzukulu wa Ibrahim alayhi salam. Ibrahim mutabani wa Ishaqa. Ibrahim yazaala Ismaila ne Ishaqa. Ishaqa najja lw'abawalabu. Kati ate Ishaqa, Ibrahim, Ismail lw'abawalabu. Ishaqa n'azaala omwana ayitibwa Yaqub. Yaqub Allah n'amutuma Israel, kitegeeza Abdullah muddu wa Allah. Yaqub yazaala abaana 12 abayitibwa ne bayitibwa abaana ba Isirayiri, abaana ba Yaqub ebika 12, era baali 12 ne bavaamu ebika 12 ebiyitibwa abaana ba Isirayiri. Omufutuka nabbi waffe omulungi Yusuf alayhi salam, Yusuf alayhi salam n'abalala. Abaana ba Isirayiri batumwamu bannabbi bangi, Yusufu, Shuaibu, Ayub, Dhulkifuli, Dawuda, Sulaiman n'abalala bannabbi bonna bava mu baana ba Isirayiri. Tegeza waliwo enjawulo nnene ku baana bano twogerako nti abaana ba Israel ne Israel state as a state. Anti Isirayiri yensi naye ensi eyo mpya. Emyaka 10 emabega ensi eyo tebaddewo. Wabula abaana ba Isirayiri baali basaasaana mu nsi. Awo tuyinza okuva ate mu byafaayo ne tugenda mu naye nga bye bino ebibuuzo ebitera okubuuzibwa nti abaffe okusinziira ku byafaayo eby'ensi haqqu taarikh, balina haqqu taarikh mu byafaayo, balina we bagamba nti tulina kubawa n'obuddo byafaayo gwe bibalenga ebyafaayo essaawa eno oli Munnayuganda naye wasoma nti bantu bava Cameroon. Essaawa eno osobola okwesitula n'ogenda e Cameroon nti muveewo wano we twali. Haqqu taarikh bamulina. Mu byeddiini abaffe eddiini 100 ku 100 egamba be bannannyini awo oba nga abasiraamu balinawo obuyinza. Ekirala mpozi kye tuyinza okumanya ebintu 2 bya njawulo, abaana ba Isirayiri n'Abayudaaya al-Yahudi. Si buli mwana wa Isirayiri nti Muyahudi. Abayudaaya be baga nti bakkiriza mu Nabbi Musa alayhi salam. Abdullah ibn Salam yali swahaba naye yali muki? Muju. Yali mwana wa Isirayiri. Omuju ye Muyahudi. Omuju ye Muyahudi. Eyo ddiini. Obuju nzikiriza. Gawula bonaga nti Omusiraamu. Naam. Sahabiya mkyala wa Nabbi mama wabakkiriza Safiya binti Huyay bin al-Akhtab yali mu Isirayiri naye yali musiraamu. Kati waliwo enjawulo wakati w'Abayisirayiri n'Abayudaaya. Newankubadde nga Abayudaaya
nyinza ogamba 9 ku 10 Baisirayiri era bagamba nti bazaalibwa buli muntu azaalibwa muju tebabuyingira tebaagala bapya. Allahu akbar. Naam Sheikh. Omusajja abayise ku kijjulo. Naam. Abayise ku kijjulo oluvannyuma n'abasibula n'amugamba omwana muzzeeyo Makka tomutwala bajja kubeera nga bamutta. Nabbi sallallahu alaihi wasallama bwatyo n'awangalira mu Makka n'akola ku mirimu egy'enjawulo engeri famire gye yali nti terina ssente ng'okulunda embuzi ng'azirundira abantu b'omu Makka. Binatandika okubikola Sheikh ku myaka gino 12 13 awo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam alunda embuzi wabula Allah yakikola ngera sunnatun nubuwa nti sunna y'abannabbi obwenkola yaabwe bonna baali balunzi ba mbuzi. Olw'obuzibu bw'embuzi ku muntu yenna yali azirunze sekandi mulunzi wa mbuzi muzitegeera. Naam, nti bw'oba olunda endiga ogisibirawo n'etavaawo. Endiga n'otagisiba embuzi ewaguza. Kati embuzi erina obuvuyo bungi nnyo. Nabbi sallallahu alaihi wasallama etegeze embuzi eringa muntu obuvuyo bw'omuntu naye otamuteeka ku limitation otateekawo kino y'omuntu ali awo bayagala kwonoona bwonoona. Naye omuntu Allah yamuwa amagezi ayagala okwonoona naye ng'akiraba. Kati embuzi yo terina magezi. Ebitambula mu nsi Sheikh obiraba kati onoonya era wallahi tusaba Allah atusaasire atuluma. Allah atusaasire. Katwafukanga bisolo tusaba Allah atusaasire. Allah atusaasire kubanga omuntu ate bw'abula asobola okusukka ekisolo. Bayaba ngaalaba nti la taklifu teriyo muliro terijjana teriyamufuga. Ekyo kintu kibi nnyo kubanga embuzi ogira n'ogifuga n'ogisibakaawo ereme kubeera ng'eyonoona. Sheikh, ebigambo bya nabbi ne taarikhi wallahi ebigambo tebiggwayo ate bigambo birungi byereere. Njagala Sheikh nga tumaliriza session y'olunaku olwaleero mazima gali nti ebyokuyiga bingi mulamu bw'ekitiibwa Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne events ez'enjawulo ezaali mulamu bwe. Njagala Sheikh mu statements 2 onsiibulire abadde batulaba ku lutimbe gaggadde labbaika awo wennyini wetujja okutandikira mu session eddako kati Omubaka sallallahu alaihi wasallam akomezeddwawo e Makka. Kimaze otutegeereka taata w'omuntu ategedde kusinza ku bigambo by'omusajja oli musosodooti nti ono yandiba nabbi akola ki asembayo bwa kino na kino na kino. Twagala tulabaawo Abu Talib kati yakwata atya nabbi oluvannyuma lw'okufuna information eno n'obulamu bwe bwatambula butyo okutuusiza ddala mu kuwasa tujja kubeera nga byonna tubiraba. Njagala Sheikh mu statements 2 otusibulira abatulaba ku lutimbe luno gaggadde inshallah taala. Inshallah nze nja kwebaza abatugoberera okubeera nti bagoberera obula baleete nniya bil ikhlas nga bakikola kulwa Allah tabaraka wa taala okubeera ng'ogoberera ebintu bino kubanga obigoberera kulwa Allah ebbanga ly'omala ng'obigoberera ofunamu empeera. Mbakubiriza okubeera nti tutereeze nniya ogoberere ng'ate bw'ofunamu empeera ng'ate bw'oyiga ebikwatagana ne nabbi wo sallallahu alaihi wasallam. Tusaba Allah atuwa okwagala nabbi we sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Oyo n'abadde mukadde waffe Sheikh waffe tumuyita Sheikh waffe wa munda wano Sheikh Ali Mukiibi. Tujja kumukomyawo ayongera otutumanyisa ebikwata ku nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam. Tubasaba kimu ti amaaso gammwe mugakumbire ku lutimbe gaggadde tambula n'okumanya ebbanga lyonna obusiramu bujja kunyumira. Eno niyo Labbaika Islam Media eyajja okusaseetula nga tukozesa sunna nga tukozesa Quran okujjawo wooli tukuze ku ddaala eriddako baada Allahu taala omutesitesi era omwanjuzi abadde imaamu Bilal Kitiibwa Uthmani Menya imaamu Kyamutawaazi okujjukiza nti baganda baffe batambudde nabo era batambula nabo abatusaamu ensimbi baganda baffe aba Veritas Ventures tutambule ne baganda baffe aba Labbaika Travel beera ng'ogenda Kyamutawaazi we bali offices bakutambuza mu lugendo olutukuvu wa hijja na umra. Tutambule ne baganda baffe aba Halk Media Uganda abo nno bakugu mulikwatagana ne printing ne stationery ku Nasa Road edduuka yo 9 Printers Arcade. Tutambule ne bakadde baffe ab'essomero lyaffe eddungi eritubangulira abaana Ayinu Shams twala omwana asome eddiini twala omwana ategeere Allah we. Tutambule ne bakadde baffe abantu bakukkamya amataka gwayagala okusavingira ettaka lyo gwayagala okukola ku kyapa genda mbaganda baffe aba Land Point Associates abo nno bakugu mu surveying and valuation ebyettaka byonna bw'otuuka mu offices aba Land Point oba omaze okubeera nga byonna obimala. Tutambule ne bakadde baffe aba Curtain World abo nno bakugu mubikwatagana n'okuteera curtain mu nnyumba yo engoye ez'ebbeeyi
muntu atuke mu maka galowooze nti agenze London oba Dubai naye nga bakatini world be bakoze omulimu ogwo wali mu kiyembe genda obatuukirire namba we ziri awo wansi bakoneko bakukolera omulimu gwe tukakasiza ddala nti gujja kuba omulimu mulungi tubeeyanza mwebale kutambula naffe olutimbe gaggadde labbaika katulirire ate tukomewo ne session endala ekwatagana n'ebyafaayo by'oyisibwa omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Teweerabira okugenda ku handles zaffe ez'enjawulo. YouTube kwetuli gweteekamu butesi labbaika Islam Media, genda ku TikTok kwetuli, bwayagala videos zaffe zino zikutuukeko ku WhatsApp tusingire ka message ogambe hey I'm interested in your videos, zijja kubeera nga zikutuukako. Tubeeyanza mwebalire ddala otufuna ne ku Facebook kwetuli labbaika Islam Media. Tubeeyanziza saba Allah jalla jalalu Allah abakuume, saba Allah ateeke omukisa mu byonna bye mukola, tusaba Allah jalla jalalu abalungamye abasonyiwe era Allah subhanahu wa ta'ala abatebese bituufu ebbanga lyonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.